Jenzimbye ku TikTok wano gwe mutumba gwa agamba kabato osabiriza goloza mu family yo waliwo alisobola okugizimba. Jack mwena tiimu yange bafaani bange ngenda kubalaga ennyumba gyenzimbye ku TikTok wano naye amazima gennyini teri TikTok n'omu mu byafaayo bya TikTok by'e Uganda aligizimba aligisobola kugizimba obulamu bwo obwensi bwonna nga ne bw'alikola emyaka n'emyaka talisobola kugizimba nga nze ngizimbidde mu myezi 2 ku TikTok wano. Jjukira ennyumba etwatandika okugizimba mu gwa 6 mmemba gamba nti mu myezi 2 egenda kuba ewedde ne tugizimba ogw'omukaaga gwali guweddeko ne tugizimba ogw'omusanvu ne tugizimba naguno ogw'omunaana era weeri kati enaatera okuba masavu naye teri TikTok n'omu aligizimba naye bw'alikola n'akola talisobola kugizimba goge mazima kubanga nnene matiri yagizimbye ku bonna ebigizimbye tekuli kimmanjibwa na kimu teri ammanja kazibaddiwe ya matiriyo gy'abadde ava kababe bazimbi teri ammanja buli kimu kibadde kisasulwa. Ono simanyi egabuzi waffe wa bulijjo ono egabuzi olimba bosi gabuzi sirimba obanga gwali mu akawunti eyo gabuzi obanga gwali mu akawunti eyo sirimba mpozi nga mulimu bano ba admin bo. Ennyumba munaku ezitali nnyingi Jack tugenda giraga ku TikTok ebifaananyi tugenda bibalaga video tugenda zikola tugenda laga abaana ba TikTok tiwana abadde bavumirira oluseke abadde batugamba oluseke nze ennyumba gyenzimbe ku TikTok wano ga mazima sandisobodde gizimba emyaka gyenkoledde emmotoka mbuga mpya kanamba nyumba mpya ettaka kwetudde byonna bintu bya TikTok kati nze siva ku luseke nga mama Fina we yagamba gwe luba lukuswaza bw'ovuma musajja bukulu osabiriza ennyumba gyenzimbe muganda wange newoba nga taata we yasabiriza tasobola kugisabiriza n'agifuna tasobola kusabiriza n'agifuna. Kati tugenda zimba ennyumba 2 tugenda zimba ennyumba ya Mzeyi Kamadi nga neyange bwegenda mu time yayo y'okuggwa olaba amasavu tunava ku Mzeyi Kamadi tunoonyeyo ate singo maaza naye tumukwateko kati nga bino ebinaku byali kuno byasamirira mayi byali bimanyimba ffera mayi bana batumbavu baali bamanyimba ffera mbalimba akasajja kabbi kabalimba ebintu byekogera tebiri Jack wona asobola okukonfaminga ebifaananyi bo babiraba Kamanzi David wona abiraba Naalongo Aroma ebifaananyi abiraba kati abo bo tebasobola gamba nti kabaata olimba